bw'oba ofuga abantu abakulu buli muntu mutwalire mu position ye ate buli muntu mulimbe okusinzira ku ntegeera ye Museveni yagoba konsereko mu lukiiko mu State House namugamba oba tovaamu ku lwolanya situka wano ogende Nsereko teyafuluma n'agenda Museveni n'Nsereko tebali ku tebo yemu leero Nsereko Kanteseko Junior Dictator watese zadda so kondeko gondi tesa ono ali waggulu dictator wayogeddeko amalo yogere Godfather omalize Godfather alinda ku katono Godfather nange njagala asooka asigalewo kuba nina point ze ku nsonga zayo Junior ate bali njagala mali mu dakiika emu kale badde nkugamba nti waliwo olunaku Barnabas Tinkasimire Wilfred Nwagaba Theodore Sekikubo Muhammad Nsereko n'oli omusajja yeddira ente bali bamuyitaani oba yali Sempigi oba yali ani oba Mbaziira beekyangira kwenaale ne babayita ba Rebel MPs Museveni teyabagoba kubalangira yagenda nga gye bali mu campaign n'agamba ono yewaffe alina kaadi naye nono Sekikubo wadde wa mutwe munene naye waffe Museveni teyabagoba era ateekawo n'akakiiko kanoonyereze lwaki beeyisa bwe batyo era baafundikira baana be ng'abayise ne mu meeting nga bo kati if you cannot bring together ebyobufuzi mu kibiina kyo ne bikulemerera Bobi Wine no point yiyo njikuwa yiyo kimanyi bajja kutuusaako if you cannot handle entale eziri mu kibiina ne zikulemerera ne batuuka n'okulumba ku mukolo how are you going to handle rebels nga bagambe nti ba rebel bali Masaka ogenda kusiba ebibyo olinyaka boda odduke mu ggwanga if you cannot handle scandals within your family how are you going to handle family gundi village affairs as a chairman kati Bobi Wine kyayalina okumanya n'abamugoberera mutulabyeko nnyo munyumirwemu bunyumirwa buli omu noonya woliira naye ekintu ekituufu kyagudde you cannot use political amateurs bwe bakubuulira abantu Museveni beyakozesa owamba gavumenti eno baali mu gavumenti mwennyini kati leero bakuyomba na wa human rights owa human rights mukozese in the other way round toyomba naye gwe manya nti awo bamuteekawo tayinaawo buyinza kati gwe mukozese okubaako byofuna bwanika mukozese mbwabwanika bwe puuga mukozese mbwampuuga bwe naye bw'onaaleeta bano simanya ba Reini b'oleeta ba King Saha baani ogenda tuuka n'ekiseera nga n'abazungu tebakyakuwa budde ate ebyobufuzi by'aba amaca bw'oba obifuluma buli kye byakuwa bikitwala era Bobi Wine ajja kubeera omuntu ebyobufuzi asoose ku rekodi okufuna ebizibu abalala batafunangako to an extent tajja kwavuwala asabirize ne ku luguudo muteekewo abiri bwaneeyongerayo mu maaso toyanzege Godfather Junior jebaliko kale naawe jebale kati nze jase ensonga zange ntonotono nnyo abasajja bano ba Godfather mwe muli bafulufiga baani ebintu ebyo mwandibadde mwogera byandibadde bituufu naye no kugula awundi mwe akageri ke mwakyusa ebirowoozo abantu babalabanga abaguba eddalu nti ne bw'onaakera ku makya nojja n'oyogera ekintu ekituufu abantu bajja kukulabanga omulalu eyabalyamu olukwe okitegeera bulungi anti soko kakkane nze nkugamba amazima nkugamba amazima kuba kati gwosobola okuba nga osiba ali ku dduuka lye wakisonga otudde tomanyi kikibeera mu bantu okitegeera amagezi wandibadde ogawa naye nga simanyi bantu Godfather wano tuwuliriza omuntu omu soko osirikaso okayogere nga bebakulese ojja muddamu edda kubanga ebiseera ebisinga gwe bw'oba okedde ku makya n'oŋŋamba nti omuntu yasituse n'agenda e Masaka agenze kuziika okitegeera oli asitudde abantu asetinze ebipande bayimiridde ku makubo ate dakiika yemu bali mu kumukolo gwa kuziika oli mu kubuuka mufu
ojjo oyogera ebitakwatagana kati tekabadde kadala ka byabufuzi naye kati oba nakigamba Godfather oba ye nakiraba ajja kugamba Bobi Wine era alina omusango olw'okuba ndowooza kati Godfather mwafuuka balya ku bukyayi okitegeera olya ku bukyayi bwogera ku makya n'ovuma Bobi Wine kwe kufuna kyolya okitegeera bulungi ate mwali mwebaziza nnyo ebiseera ebisinga nti bantu bangi abayitidde ku sayidi ye gwe Godfather ani yali akumanyi nga Bobi Wine tannajja ani yali akumanyi gwe oba Furufiga ani yali amumanyi babayambe babajjayo babawadde ku busente babakoze ngameka ekintu kimu awantu woolya obanga olusuku tosobola tema lusuku mmere yonna lunaku lumu n'ogimalamu okitegeera bulungi kuba yakatonotono tugenza ate mwakyuza sikutiisa gwe olawalabyekalumba munne wano obwedda yetwogerera kati nawe oli mukulumba ebyoyogera nga nkusanga kuziika era sikuba byebyegamba nti you are always personal. You are always Godfather you cause somebody neko kuvamu you don't somebody neko kuvamu eddagala mumanyi byako mukuba nagwa ne mukesi y'omufu somebody neko kuvamu eddagala tovaamu eddagala omugambe tavaamu eddagala oyo tasiimuuka mugambe abeere wamu Lindako kati ni gundi ono yakyateesa owa waggulu kamale mbadde njagala muwa information nsirisa nnyo Junior muli mu Mr. Eddie soko lindeko malirize Mr. Eddie soko lindeko malirize kali oya aisewo information ajajerabira nga sinnembe bwana Junior omusajja ono we NUP kansooke mukwate mukuta offside olw'ensonga emu Godfather alina ensonga lwaki musunguwavu Godfather yali muwagizi wa Bobi Wine era n'ateekamu ssente mu ntandikwa atuwadde preamble ng'omusajja yafiirwamu n'emmotoka y'ennamba ekitegeeza yayogera ekintu ekimuli ku mutima ekintu kye baatandika kyova olabanga omukyala gwe bayita Furufiga Godfather nze waliwo omuntu ayogeza obusungu ne simuddamu kuba indeed tukimanyi Godfather abafurufiga be batandika NUP be batandika people power era ne bagipromotinga talinga nze kitegeeza Junior tukkiriziganye nti Godfather bw'aba ayogera talinga lumbuye ageze okugiwalampa ng'olede yafuna dde entandikwa ne bano abasajja be baalitandika era kati twamufuula lumbuye kuba abayogera bitakwatagana kakitegeeza nti omusajja ono alina ensonga lwaki yayogera bw'atyo nze gye simanyi kuba nze siberanga kakati Junior soko nziriza omuzindaalo gwange nze malirize Mr. Sinana amalirizo okitegeera kale maliriza kakati n'ekirala Godfather tetuganye mwatandika okitegeera bulungi naye ate era tebandikedde ku makya ne bagenda ne bakutega mataala nga nseenene ne bakwatirako olwo kitegeeza tewalina mutima gwa kibiina okitegeera bulungi kakati muganda wange Godfather Bobi Wine muleke akole kyalina okukola kubanga ne bweba famire yammwe era mwetaagamu omuntu alinga Bobi Wine mumwegomba okitegeera bulungi temuddaawo ate kwefuna bawabuzi nnyo nga ne saidi gye muliko temusobola giwabula n'abakozi ba nsobi okitegeera yanga soko owulirize byoyogera wano ebimu ku byatulusa ku Kyagulanyi nga tulaba Godfather good communicator beewuliriza ne musobola mwenna buli muntu okugusa point ye ngenda tandika ne Godfather atulaze mugundi ye mu submission ye gyakoze nti olwokuba nti bano bafunyemu obutakkanya nti kati Bobi Wine awedde. By the way, for your information ngenda kusaba nyinza okwogera mu njogera eyinza okunyiza because nange simanyi ng'ejo yinza ddiringa nnyo na muntu mukulu kubanga abantu abakulu ennyo oluusi banyiiga mangu naye tekigenda kuba personal ngenda kikwata with respect. Ekisookera ddala ngenda kutandika nga mbuuza kibuuzo political party kimu ggwanga lya Uganda etafunangamu corangles oba abantu abamu ne bakulosinga from one party to another NRM lero eri mu buyinza
Besigye ng'ebibiina by'obufuzi tebinnaddawo yeyawukana ne mwami Museveni n'agenda ne baminisita bangi and on record yakyasinza okulusinga n'abantu abangi katono nnyo nsaba twewulirize Godfather mmugobye nsaba twewulirize kyekizibu kyalina naye tekitegeeza nti no NRM yavaawo Amama Mbabazi yawukana ne mwami Museveni n'agenda abamu ne batugamba yabadde super minister yabadde mastermind n'agenda Museveni yagwa. There is no politician is bigger than a party. Ekyo njagala mukiteeke in your mind. Abagala okikkiriza all not. So Godfather lwakuba nti musajja mukulu era onyambye n'omugjawo yandinyiize. Ayina personal vendetta gy'alina ku mutima. On record lwakuba bo tebasoma ate simanyi education level ye baŋŋamba mbuno musamize. Of which kiyinza okuba oba tekiri ekyo baŋŋamba mbu. Omanyi anyiiga mangu kaakagatteko. Ngenda bawa example. Wano CP yalimu entalo DP eyina entalo UPC akenanga lwanagana nani n'otunu Mwai Museveni yalina kentalo FDC yawuddemu tewali political party tabaamu ntalo gende Kenya mu 92 Odinga bayawulamu Ford ne bajawulamu Ford Kenya ne Ford asiri okitegeera ne bajawulamu era guni najja n'abakubaki akalulu moyi lwakuba mwe temusoma ate temugoberera bintu tunulira Jubilee Party gundi teyawukana ne Ruto afuga tudde dictator kisoke tugene empola soko olindeko katono nnyo bayawukana Ruto n'abeerawo era n'alinda ne baawukana era ne party ne bagenda mu buyinza akalulu akawadde Kenyatta n'awagira Odinga leero n'otunuulira abasajja bamu ne bakrosinga okuva mu Jubilee Party abakyukuyu ne bagenda ne Ruto so okwawukana mu byobufuzi kya buntu ate abantu baawukanira on principles. That's why there is no permanent enemy, there is no permanent friend. Leero Bukenya omusanga ne Museveni nga baseka ne moddayo emabega n'okomyawo akatambi Bukenya Gilbert byayogerera Museveni byali bitono ne abantu abamwogera nga abaze mu bufuzi of recently gwe kenyini gwe ani Eddie Mezaya wakoze statement n'enkwewunya n'enseka wagambye Bobi Wine taina kyayinza kungattako Bobi Wine taina kyali nenga on record bakugoba ku kibiina kye NUP wali okimayo ki wali okimayo ki dictator uliriza listen dictator uliriza yes uliriza ati ngaba tubera interactive no katuguse nze wabadde oyogera bakuwa time ugenda kwogera Eddie Mezaya soko muleka ayogere Eddie Mezaya yenyini ne yeekuba nejje n'agamba mbu ate Bobi Wine is a fool ate yomu yatandise nga agamba Bobi Wine yeetaaga okumuwa respect kati ebigambo bikoze seno simanyi education level by this minor bichi byewasoma n'otuuka n'okugamba mbuno Franka Ntambi mutunuulire ntunula ye mbuno Franka Ntambi afaananga ababbi gwe Eddie Mezaya gwa kyasinza obuzaabuza wano ofaanana ng'omuto ofaanana ng'omukadde ofaanana ng'omuvubuka ekituufu oli ki naye gwe oli ku munno ogamba bw'afaanana ng'ababbi kati maze okulaba oli muto oli mukadde nsaba Junior kukozesa abantu bataliiwo mbadde nsaba onzijeko nga bw'oggyeko Godfather olw'ensonga emu wazze ku ntambi n'ovuma Junior olw'ensonga emu dictator mu kujja ku addressing ensonga ze aze kulwana lutalo lwa Ntambi ati wakyogedde wasabumishoni ye naffe tusobola okudda ku muntu n'okola ki nedda kati ye anti wulirizaamu kati bw'abeera nga aze kuwa submission n'ambuuza nti baakugobera ki ku kitebe wali ononyeeyo ki anti waganyi Bobi talina kyagatta nalinze fuuka memba no wagambye talina kyagatta nze gye batanjagala sigendayo uliriza taata wali okimayo ki uliriza taata dictator tosobola ku dictatingira Godfather kyayagala nange kyenjagala mbadde nziramu kye wayogedde wagambye Bobi Wine talina kyagattako kati ate gwe kenyini of recently wagendayo ewuwe nze gye saagala oba gye batanjagala sigendayo mu Uganda teriyo kifo kiri public kyoyinza kuŋŋaana kugendamu kati okay Bobi Wine ogambye yayinza talina kyagattako era gw'olina ssente simanyi wasoma wakola biki wali okimayo
otavudde ku mulamwa kali kwagala amugatteko lwampaka anti no mbuuza ye yagambye Bobi Wine yali talina kyamugattako ne mubuuza yali akimayo osobola ogenda gye batakwagala nze mbuuza Godfather osobola ogenda gye batakwagala dictator nsaba owuliriza ebigambo byange abasajja be nawadde wuliriza dictator abasajja be nawadde example bamufumbira bafuna omusaala nze sifuna musaala angattako abantu bangi nnyo batambulidde ku Bobi Wine wuliriza bangi batambulidde ku Bobi Wine wuliriza bangi batambulidde ne Bobi Wine kwagala bifaananyi basobola okufuna asylum nze already ndi citizen bangi wuliriza mukwano mwekweeka obutafuna kifaananyi kye agataliiko sino answer my question wali okimayo ki wuliriza taata webatanjagala nsobola okugendawogalawo abantu basiba bagenda eruzira okulaba abasibe naye wali wayagala okubeerayo yensonga lwaki muli obutwa obanga mutambuza butwa osobola okulya kubanga gye batakwaga nembwe manyi gye batajagala kigendayo wali okimayo Junior mbadde nsaba kubuuza Junior wanje Junior tuli mu kuteesa ku mukutu gwo obondo omusiru alese lutalo twenvume bwevume is a fool atawo otuuka ogwe fool gwagataliko sino gwe Junior kola ekintu kimu omuzindalo gwange oba tuleetedde balwadde ba bwongo iye gwe mulwadde wa bwongo gwe agataliko omuzindalo gwange Junior bwe mbeera nga nazze kwogera ku Bobi Wine omusiru buli kyanjogera kyeyesiba koti ntambi mubuuza bibuuzo mu submission gye yakoze bimulemye n'okudda bona omugwagwa kyonnaye nga atabyefula ategeera mubuuza bibuuzo ewa Bobi Wine wagambye Bobi Wine yalitagatta kuwali okimanyi ki ekibuuzo kikulemye okuddamu okola nze sikimanyi nze sigenda kwogera kye siinaako likodi njogera ku kikyo wali okimaki ku NUP bw'aba Bobi Wine tagattako answer my question okikunedda wuliriza Junior gayo nazze mbusimanyi education level yo oyagala leka gamba wuliriza Junior wali okimayo ki gye batakwagala kati toddamu anti kwogera by'otamanyi olw'ensonga you are contradicting yourself wasose n'ogamba Bobi Wine tangattako ate ebintu byewuunyisa biri bwe biti munnange wali ozunza butwa wuliriza dictator ebintu ebyewuunyisa Brother Junior nsaba okuwa chance buli omu omuwa omuzindalo gwe tugenda kwogera nga buli omu tatuwulira oyo n'aguwamba yabadde ayogera ebyewuunyisa nze gwolowooza nti nno onompisaamu Juni tugenda kwogera nga nange agataliiko sino tolina kyosobola buli omu omuwa omuzindalo n'obudde bwe yonna tolina nawonyeza kunsinga kintu nakimu wonna nange byonna ebibaddeko tubadde bannansi babiwulira bakulira platform nnene bantu bakuwulira tweyanziza okuweereza Godfather nkulamusiza nona abaddeko yesino bannange muli basajja baganda President waffe Muganda mbadde nsaba tumuwe ekitiibwa kubanga akiikirira ffe ffenna bw'ojja n'oga nti talina kyangasa talina kyangattako mukwano President wa ggwanga lyonna tagenda kukiikirira famire y'obaani wa ggwanga lyonna bwogenda enkya n'omulyamu olukwe oba oluliddemu bannayuganda bino bye mugenze talina kyangattako mukwano obeera oyogedde bubi nnyo ate ffe abaana ba people power bitulumu kuba president oba okubye bannayuganda oba okubya emisayi gy'abannayuganda n'emibiri gy'abannayuganda president ekitiibwa muleke tuwulirize president kyayogedde tumuwulirizeeko bw'aba akoze ensobi president akola nsobi Kasawo yogera Joli Kasawo musiibye mutya bannaye bulungi nze kantandike ne Godfather njagala abannayuganda bonna abampuliriza omubbi awolereza mubbi munne
Godfather nga wagambye nti Mpuuga ffenna tukkiriza Bannayuganda nti Mpuuga alya ssente zitali mu mateeka era tumutwala nti nga mubbi ne Godfather bakadama baloopako nga babbye ssente tosobola yimirira n'ogamba nti nno nti Mpuuga waba yeeyawudde ku NUP olw'okuba akoze ensobi temumugoba nti mugenda kuba muleesa obuzibu ngenda nti olw'okuba nti alina aludde mu byobufuzi alina obumanyirivu Junior okola mu landis njagala ombuulire omanyiyo poloti ya Godfather weeri ye nnyini abadde buloka wa mataka recently emabega wano bamugoba mu nju naye senga abadde nti obumanyirivu kwe kubeera n'ekintu nga ye watunda amataka era buloka yandibadde alina enju ye yandibadde nga tapangisa tetugenda leka abasajja bayaayi mb'olw'okuba tulwanirira kubeera na mujjuzo biri byowoozaako mu Museveni we yali alwana yeegula abantu eri yali mundu ng'atya kukwekebwa kati tuli ku biseera ebya baketi oba ebokisi mwoyimira n'oteeka akalulu omusajja waba takuwagira wano ng'owooza nti gwe omukolako omukwano era ne mu bokisi tagenda kukakuwa naye Museveni yali ali ku mundu ng'alina okubeera n'abantu abatamuloope okitegeera naye nga gye biri nti kati bya bokisi omuntu alina bokisi yekka tetugenda kuddira abasajja abakulu baferiya egyo emyaka ne ku kakiiko kati ab'ekyalo nga si intaneti batuula mabega abali batuula mu maaso n'otuulira omusajja Edimizaya musajja mukulu muwe ekitiibwa seyagala muyisa mu maaso nagamba Bobi Wine namulaba nga wa booda gwe omusajja omukulu ku myaka gye6 gwe bweru kye walaba okukola kuvuga baasi n'omwana omuto eyakagenda ebweru kyasookerako naye asoma baasi wetuba twewa respect mukulu muno muwe respect nga mukulu muno kati gwe gwagamba nti Bobi Wine namulaba nga wa booda ensi yonna eyogera ku Bobi Wine gwe Edimizaya tuli wantu kwogerako n'abantu abali wano 5 okitegeera let we respect each other kale ubbi nti olw'okuba tunonya buwagizi bungi neyanziza kale Godfather gy'oli gwaddako aba bakulu kye mbazuddemu baga waliwo oli omwana yatugambye yatumenyedde ebibiina ebikutuse ekyo nakyeyanzizza nnyo yabadde dikiteeta okuba nti omanyi ne history kati njagala oddemu ombuulire ekibiina ekyakutukamu ne kiwangula kye kyali kyagala FDC kasaafuna abakulu 2 nga baawukanye n'eyalika UPC kasita yafuna ebiwayi 2 n'eyalika NRM Museveni kasamba baziyagala okukola ekiwayi ekirala n'amukwatirawo Namoisa asasule n'egundi business returns yali alina naki mbabazi n'asiizinga fire NRM eri NRM eji gundi DP kasayafunamu simanya DP Buganda blogo simanya DP nayo neyalika kasita ekibiina kijjamu ebiwayi omulabe waayitira era byonna byomenye buli lwe byajjangamu ebiwayi ng'omulabe ayitira awo ng'abawangula kati saagala noono omuwala agambye oba badde muwala akyawo busimanya Bobi Wine muganda munnammwe busimanya ffenna temutusibaako musajja wammwe tetumutumangako Junior inze waffe mmanyiyo ebizibu byaffe mbimanyi ebikyanisibidde wendi ne bye nnina okukola andoga mmumanyi ampalana mmumanyi atanjagaliza mmumanyi eyabba ettaka lyange mmumanyi kali Bobi Wine talina wannwanirira kuba ne makoti gyendi siina we nali muyise Bobi Wine alwanirira mmwe abatategeera abatamanyi nti ebizibu byammwe bijja kuba bizibu byammwe mpaka emuli by'eŋŋanga mwenga abantu ekirala my representative on behalf of Buganda ye Ssaabasajja Kabaka nze nina abantu bangi abankubira ku ssimu okunsisinkana abo bamuzeeyi Magala ne mbagamba sobola balaba waayi mutembeeta omuntu eyeeyita Ssaabakabona omukulembeze simanyi obwenzikiriza yennono n'obuwangwa mu Buganda kyesikkiririzaamu omukulembeze wange Ssaabasajja Kabaka ku lw'emizimu n'emisambwa ku lw'abantu ng'abantu ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ebyo ebyammwe ebirala sibimanyi kali gwe tosobola ate kuŋŋamba Bobi Wine aliwo ku lwaffe nanga Abaganda ayagala wamba Bwakabaka kuba bw'ogamba nti aliwo nga kufa Abaganda aba agenda wamba Bwakabaka bw'aba taliwo nga lw'Abaganda aliwo lwa ggwanga lyonna njagala mukule mukimanye nti ebyobufuzi bye mulimu kasita oweza 51% ng'olyoka owangula 49% ebyekuvuganya
mweyigiriza okubeera mu byobufuzi ebirimu ababavuganya ababawalana n'abatabaagala. Tetugenda baagala lwampaka bannange, tetubaagala. Temulina kye mutugattako yadde kye mutwongerako. Nze kitange namubuuza naye gwe banno baali bajjeno kubanga Vincent bamulanga Kisempijjo oyo gwolaba nembidde Mukasa. Kitange be bantu abambe yaleeta mu politics. Ne kitange namubuuza yalinga awagira nnyo Kawanga Semwogerere n'akwata Besigye nge wakajjawo Ssebaggala ye wa Luganda lwaffe nga kitange amutambulira kabina. Kitange yayavuwala kati awagira NRM. Namubuuza lwaki owagira NRM n'agamba kati nkuuma bulamu sikyalina dduka gwe neetaaga. Ne mubuuza ssente zaalagawa n'agamba bannabyabufuzi baazirya. Ebyo byonna nze ng'omwana nali mpulira era mbimanya ebyamwavuwaza kwesiba ku bantu banoonya byabwe nga tebalina kye bakugattako. Ne mubuuza taata mu byobufuzi Basempejja baalwananga gw'oli ludda wa n'agamba byali tebinkwatako. Kaakati waali mulamu alya muwogo we na mmere ye. Nange ninga kitange mulwane muleete gavumenti yammwe nze tebinkwatako mbalaba bulabi. Kasa naabeerawo nga ndi mulamu nga mikwano gyange giri mu gavumenti tekigamba. Nze nasoma ne Doni Najja Sheriff personal assistant wa Bobi Wine. Ekyo kigayo ekinene ekyo ky'omubiri ekyo kimubeerako buli kaseera. Ye muntu yekka gwasobola okutuula naye mu mmotoka nga bali mu babiri. Ne Najja yaŋŋamba nga gyakutwala ew'omusajja aba waliwo ekikyamu biki. Namugaa seetaaga meeting oyo omusajja. Simwetaaga nze seetaaga. Era ne bwe namugoberera nali simugoberera ng'omuntu. Nze nali ngoberera kozi kubanga waliwo ebyali bitukyamula bingi yalinga vibe. Kakati wembeeramu ebyo ebyentalo zammwe ebyokulya Bobi Wine bamuwa obukadde 80 ku buli mwana eyafiira mu struggle. Ne waali Nabukenya agenda na buveera bwa migaati tabawanga yadde miliyoni ya sente. Kati nze nsiraawo mbusimanya alina kyagenda okungattako mpise mu ssiru nga mmwe. Ne waali Nabukenya ku malaala agenda na buveera bwa kilo za sukaali na migaati. Kaniza agenda kunyambako ki? Amwe machuwa person neyunge wantu wennyina ofuna asaga byakabampaane. Junior nyino kwegattako mu kintu kyonna ky'oyagala nga mmaze okulaba enfuna yange. Edimeza yabo ndukira kidiru nsooka kulaba wenfunira. Ebyatwalina edimeza yabye ekitange bye yakola kati mwavu. Eka 10 zonna kwatudde azitunda bw'alya. Omubuuza kiki bannabyabufuzi bamumalira obudde nze nayiga. Nyina reference ze nayigirako nnyingi. Natuulanga ne Ssebaggala awo ng'atudde wali ntudde wano. Nanyumiza ebintu bingi so politics namutegeeramu ekitonotono mwe mugoberere tujja kujja tubagule nga muweddemu mulinze gavumenti nga tejja nga munoonya zaakulya aye tubagule bugolo aye tubasende n'obbasenda nga mulemeddewo muwoze batusenda ku ttaka lyaffe kumbe mu mwalitunda sente muziridde temuyinawe mulaga tumenye obuyumba bwammwe kale mba mwagala okuba wagira okwempaka tekuliiyo nga mmaliriza obba wagira okwempaka tekuliiyo otwagaziza ekintu kyammwe nga mutuvuma buvumi tebiriiyo okulowooza nti Bobi Wine ye Ssaabasajja tulina mu subscribinga to azeba Abaganda afe Obuganda busaanewo kale tulabe tetumwagala temumutusibaako talina kyatugasa bwawangula temutuyamba nga temutuwanga public institutions muzitugobe nga mutugende mu private bye byange agataliiko sino tandikiraawo. Yes, neyanza nnyo neyanzeege. Godfather ayogedde bulungi ng'omuntu omugezi. Nange kantandikira awo. Njagala ntegeeze bannange abali wano nti nze ndi musajja Muganda. Atawagira Bobi Wine Muganda munnange. Okuddako nga baŋŋamba nti nze Bobi Wine gwe yagoba ku kitebe nali mu Lugwala. Kata we babeera basinzira bannenye nti Omuganda tawagira Muganda munne ekyo kiwedde. Mu nsi yonna bagamba scratch my back I scratch yours. Bobi Wine bwabeeranga Muganda nga bagoba nze Omuganda munnaabwe nange sijja kumuwagira wadde Muganda munnange ekyo kimu. Ekyokubiri Bobi Wine ndayira talina kyangattako. Talina kyangattako. Nze Bobi Wine sigenda musaba mulimu ne bwafuuka president kubanga nze nja kufa nga ndi mu Swede. Ekirala Bobi Wine talina gyagenda kunsekendinga. Nze buli office gye neetuttemu nze njeetuttemu.
Bobi Wine si eyansomesa era sigenda kera kumacha nti njagala kadi ya Bobi Wine kati njagala oli asi ambuulire nti Eddie Mizaya Bobi Wine alwanirira ani alwanirira abasimu abalwanirira Ize Bobi Wine tanwanirira Mezaya wanjitata Mezaya kubana ani atagenda ngako musabo bani atagenda ngako wa pastor atubulye diro yatula musabo ne bamugamba mukadde mengabo enchiraba obuwonero okuwagira Bobi Wine era obuzibu Museveni mwenna bugenda ebibatawanya mu bimanyise ngawa akuloga empewo z'ekikamu azokya neiba wa kuloga tewali go bali bagamende ekizibu Museveni ulira Godfather magezi ize njagala ntegeeze banna Uganda Bobi Wine tanwanirira era saagala nwanirire kubanza simutuukirirangako ne mugamba nina ebizibu Bobi Wine bwabeera nga alina balwanirira abalwanirire era yensonga lwaki mulaba bwe mbanjogera ku Bobi Wine bangi bagamba simuwa respect kubanga sitalina mugaso gyendi nze mbagambye mulaba ngo wa boda senga bukeera ku makya ne bangamba nti Eddie Mizaya oyagala vision gina gisaba wa Bobi Wine awo nja muwa respect olwekyo n'essaawa zino sinaba kulaba mugaso gwe gyendi ebyo byemuwoza nti njaga Bobi Wine alwanira mwenna bannayuganda simanyi ku myaka egyo gy'oliko tuwali badde tobeera Bulaaya kubanga wava Uganda nga nze najja e Bulaaya kuba njagalayo saavaako Uganda kubanga nali sirina mirimu Mezaya bwe ngamba nti ngende e Uganda Junior akimanyi Dina mukatini Godfather Junior tamala akimanyi ze gavumenti yampa omulimu bwe mbeera nga njagadde kikulaga e Bulaaya njagalayo bwe mbeera nga njagadde nsobola okuddayo Uganda atandika okukola kubanga bampa omulimu mu gavumenti ya Uganda kitegeeza tosobola kunsiriwaza ongambe nti Bobi Wine bwanajja mu president ogenda kufuuka kino ng'ate gavumenti eri mu buyinza yendozezaako nempa omulimu ompisa musiru ompisa mujega bwe mbeera nga essaawa zino Bobi Wine talina wadde akasaale nga basobola okugoba muganda munnaabwe ku NUP eri mu nzigotta olwo bw'anaafuuka pulezidenti tebatukwate tuteeka mu makomera buli muntu yenna badde tawagira Bobi Wine kale Bobi Wine njagala points nina ntono njagala nkutegeeze muganda wange ne bannayuganda bannaffe bonna abalowooza nti no balwanirira basooke bave mu bika byabwe bavudde mu kiki eky'embogo singa Bobi Wine okeera ku makya nojja nonyonnyola ensi nti mukyala wo Babi Kyagulanyi si esiginitola asembayo sente zive ku akawunti nti wateekako omuntu atali wa famire yo singa Bobi Wine avayo n'atugamba nti personal secretary wa Lupu Ssenyonyi si muto wa Babi Kyagulanyi maama ne taata y'omu singa Bobi Wine ovayo n'otunyonnyola nti muganda wo Nyanzi si akulira kunga yonna mu Uganda nja kumanya nti no Bobi Wine alwanirira Mezaya fe twaliwo eka mu kyawo n'amaaso gange Nyanzi ng'ayimirira n'agamba abo nabagobye wano ono nze namukuza yakulira wange nze mo namukuza bwe manje ogende taddamu va wange tambula ogende bwe yafuluma wana agende fuluma genda nabavuma n'abavuma nga bw'omulondayo wa Bobi Wine era tewali kikolebwa it is a family affair Junior nga ngoleeta omulala njagala mmalirize nga ntegeeza bannayuganda Bobi Wine tannwanirira era saagala nnwanirire talina magwagwanirira kubanga siri wa famire ye era Bobi Wine talinwanirira era nze mulaba nga owa bodaboda kuba tangasa igwe bwabeera nga akugasa bodaboda nalina amakulu kuba owa bodaboda asobola okutwalako sente nga teziwera n'akusonyiwa bwabeera nga akugasa gwe dictator Bobi Wine bwabeera nga akugasa tojja kujja wano onvume kuba nze tangasa buli muntu alina kyawagira nze nina ensonga lwaki mpagira Museveni
oba owulira nga nkoze bubi okuwagira Museveni nzita oba nga okuddamu okuyingira mu Uganda. Kati mugenda kusirikako nfune dictator naye ayogere, saagala kuwulira ayogera mulala, njagala twewe ekitiibwa ate tuwuliziganye. Dictator yogera. Okusookera ddala ngenda kuddamu, njagala kukola point of correction. Tinnaba kuyombako na muntu yenna, tewali muntu yenna yakakiddwa nti oba muntu afosinga omuntu awagire NUP. Naye nabadde mbuuza kibuuzo ekyabadde kigenda ewa Mezaya ng'agamba nti bwe talina kyamugasaako talina kyamugattako. Ne mbuuza ekibuuzo ekyabadde simple nga mbuuza bw'aba tamugattako yali akimaki ku NUP gye baamugoba, kubanga n'embwa emanyi gye batajagala tegendayo. Nze nina woofiisi z'abantu ze sigenda, mugambanyi newe naagendayo sikwatagana nabo, sisobola gendayo. Ekibuuzo ekyalemye okuddamu twakoze noise ne tufuuka ekitagasa. Ekintu ekyakyenjagala okwogerako kibadde era kigenda ku Mezaya. Nsaba twewulirizeko, nsaba busaale. Ekyokubiri ekyayogerako ekya Siginitole okuba nti Babi ali ku akaunti za NUP ngamba alimba okujjako ng'omuntu mubuyabuya oba nga tategeera kubanga twetaaga twogera ebintu abantu bagenda tukolako fakicho check omuntu agambe gundi ayogedde kino bagende bakebereko ng'oyogedde byakijiga enkyabantu bajja kuleme kudda wano eno olw'okubanga omuntu bakuwadde akatebe obeerenga bano bayita ba media maniac gwe batunuzaamu kamera n'ayogera bwogezi n'ebitajja. Ekisooka Babi si Siginitole ku akaunti za NUP oba olina proof tusaba enkyagireete Junior enkya tukusaba kola live atuleetere proof eyo. Edimeza anyenda kujjako anti nze gwaliko sidde mu bibuuzo. Nakuwuliriza Mezaya twewulirize. Mezaya ekintu ekyakyagambye ekyokuba nti sekuritale wa Joel Ssenyonyi yali on record, yali ku media, yali ku Next Media. N'akibuuza oyo musajja yali akimubuuza n'amugamba do you have a proof? Gayi ng'amugamba twakoze ne tufuna information nti nno sekuritale muganda wa Babi. Gayi n'amubuuza oyina proof, yamalirize emubuuze wa mawulire. Bw'obanga otambulira ku byamawulire bateekayo abantu bagenda kukolako fakicho check nkuwulira Mezaya ogenda losing credibility. Ekintu ky'otalinako information toyogera. Wano tetuli mu kwogera ani asinga oba bani asinga kwagala kulabisa. Ekyakyenjagadde okubanga ngamba no. Bana ensaba tumalirize buli muntu bamuwadde dakiika. Twewulirize beba communicate abalungi. Ekitegeera. Ekintu kyenjagadde okubanga ngamba Godfather olwo kyayogeddeko taata we yali king maker yatondawo bannabyabufuzi bangi bannabyabufuzi ne bamusuula kiyinza okuba kituufu. Naye kati ani anenyezebwa. Kubanga toyinza kuŋŋamba nti nze mbadde nteekawo abagagga bangi naye nze nemeddwa ogaggawala. Kati olwani gw'oba ogenda onenya. Era ekyo nakyo ndowooza olina kibuuza muzeeyi n'omugamba muzeeyi what went wrong ekyakulemesa oba wateekawo sempijja n'abalala b'omenye n'omenya n'abamuggwe ku bakulu b'ogenze n'omiitingako. Lwaki Godfather toli kale mu kaliba y'abantu abo abamu b'omiitinzeeko b'osomye nabo kitaawo nga be yateekawo kubanga kitaawo omunnyonnyodde mu context ne mulabanga king maker. Lwaki gwe takufula kale kansala w'omuluka? Lwaki gwe takufula kale owa LC? Ebyo bibuuzo ebyetaaga ansa okubanga ekola ki? Okubanga eddamu. Era wagambye ebibiina ebize bikutukamu nebigwa. NUP nayo yakutuseemu. Ekyo ekibuuzo nakyo kijja kwetaaga ansa. If not, teri kibiina kya byabufuzi. Mbagambye ne tutandikira ku East Africa wane ewaffe. Teri kibiina kya byabufuzi kitabadde mu fight oba bantu kusala kuva eno na kudda eno. Mbawa nnyo example ya Kenya kuba kati yeringa yaddeko mu East Africa when it comes to politics. Bakulosinga every election. Era bo bakola nnyo n'emikago every election. Okujjako nga temugoberera oba nga muze buzitwogeremu waneno twogeremu tukayane. So okujjako nga temugoberera tewali muntu gwe bagenda kugamba nti gundi tewali muntu gwe baforcing nti wagira NUP. Baneka mbabuulire to support something you supposed to be having a selfish reason. Boba NUP tojuwagira Godfather okyogeddeko NUP bwebegwa ndowooza lyandibadde essanyu lyo naye badde wano onnyonnyola ensobi zeekoze olinganga agigamba etereeze wandisanyuse busanyu singeegwa nze kyessaagala sikikomentingako era bwe nkiraba nga kikkirira nsanyuka busanyusi
sinze na kuba amagezi betereze naye muli wano mulinganga abawa amagezi yandikoze bwati ne bwati mumulekemu ekyo kyakutta agenda agwe bugwi mwe musanyuke ekyokubiri buli muntu wadembo wagira kyayagala wallahi nze nabagambye nejo nze olaba siswana kugamba abantu kunga abantu nti bannange mujoyininge struggle nze nagamba abantu struggle inajiwuliranga gwe buli muntu watudde bwotajiwulira giranga otula mu comfort zone zo wali jiwulira gijoyining eri abagirimu eri abatagirimu ne buli we mujja kadala k'ebyobufuzi wano oba ku pano zonna mugamba aba NUP bakaka buli muntu awagire kye batagala muri 18 and above ekitegeza musobola okukola choice teri muntu asobola kukozesa nsobi stop that narrative je mutambuza bwe mba temuina byakwogera nga bawadde pano mu discussing ebirala teriyo muntu ayinza kukwata kuwagisa ekintu kya mpaka mu Katonda taliyo Uganda ine ebina byofuza ebisukka mu 10 mukyuzinga ekimu abamu mulina okitegeera lwaki mu discussing kino kyotagala nze nabye si discussing kizibu kunsanga discussing ensonga ezigenda maso mwe nalemu sigigoberera sibimanyi era sisobola kwamba ngenda commenting ebyekirimba kizibu kunsanga nga ngenda discussing UPC oba CP n'ebibiina ebirala sibimanyi kati kino kyeninako idea era kyo nkicommenti nga in faith nga ngamba njagala either kitereze ne wabawo obuzibu ne family nga maliriza mbajjukiza ne bwe ziba family zifunamu obutakkaanya ne tekitegeza muno family zisaanawo of recent ye junior wali wanene ne dadu mwafunamu obutakkaanya ne bigenda nnyonyo ne family yaddawo katulaba family bibaamu kati ate bano bo meetings obukulu kubanga tukulya mu different families different cultures abamu ne different tribes ne religions nene twesanga obukulu tufomingewo ekintu obutakkaanya bujja kubaawo kyovula ne Bobi Wine yabagambye bwe buba bubaddewo tusobola okuba nga tuli ba mukwano singa tusigala ku principle nti ffenna kye tugoba kye kino naye tuba tetukwataganye nze ngenda bawo ekyokulabirako singa obadde wakaawo ng'olina enkoko emusa eggwanga omukyala n'agamba tugisale ku Sunday omwami n'agamba tugisale ku Monday enkoko einako gweyagala baganya okukanya ku date naye bonna motive yemu bagala gisala okitegeera so byebyo ebintu ebibeerawo nti ne politics bwali olw'ensonga ffenna tetulina kwaguringa nze njagala Bobi Wine naye waliwo byasobola okuŋŋamba neŋŋaana nti nze wadde nkusupportinga nakuwa omutwe gwange naye si gwonna era waliwo kyayinza okuŋŋamba nze singa bukya ku makya naŋŋamba tusupportinge Kagabo mukyusizaawo omudumu sisobola kati kitegeeza neesalirawo yadde omuntu muwagira naye muleme kujjanga wano mwogere ng'abagamba nti babasikanga mbuzi nti omuntu ayinza okukusika n'akuteeka mu kyotaagala tuli bakulu we above 18 kitegeera nsobola osalawo ekirungi n'ekibi kyenjagala ate nga nange ntunulidde interest zange teriyo muntu awagira kyawagira nga tasoose kulembeza interest ze mwabawozaamu no NUP bawagira buwagizi n'abagiwagira oba oli awagira NRM oba DP buli muntu alina interest ezize zakulembeza to support something naye mwe munadda wano ne mugamba abantu batukosinga mutambuza narrative enfu oli najja nagamba aba NUP bavuma n'ombuuza obaawulira kuki bagambako muna abasiraamu batuju buli musiraamu yali mutuju kiba muntu eba kalakita ya muntu okitegeera aba NRM bagamba babbi buli wa NRM mubbi ababba amabati bagamba buli wa NRM yabba amabati no aba muntu nga muntu that's why ne mu court ogendanga gwe tebakutwala ku lwa kibiina ekirala nga maliriza ekibiina kya NUP oba any political party bibana babyogerera bw'oba nga tofunye information kuva mu aba babyogerera bali official buli muntu osobola okujja ngano ku media n'okola statement ezizonga gwe but teziri presenting NUP officially ebintu ebimu byetaaga nnyo okukozesa common sense yadde teziri common ngenda kubasaba abantu nga tetusoose nakozesa nnyo biki magezi ganeno gasomero obuba gaki bye bigambo byange junior kale dictator webale nnyo submission ye badde nnungi you know nze dictator buli wa submission ebeera nnungi nnyo bambi kasawo Mwami Junior wange bambuuziza ebibuuzo lwaki toyagala mbiddemu kale biddemu ekisooka omwami yabuuziza lwaki nagenda ku NUP nagenda ku NUP kubanga nali ngeze wa muganda munnange nga ndowooza tasosola mu mawanga nentuukayo ne bansosola ng'omanyi bali maki wa politics okukyusa bawagizi si bulabe kumbe bo bali ekyokubiri Junior nze sirimbangako personal secretary wa Ssennyonyi muto wa Babi Kyagulanyi amuddako omulundi gwakubiri bamuyita Brenda
adda ku Babi Kyagulanyi mulundi gwakubiri mama ne taata y'omu ekirala Babi Kyagulanyi ye signatory asembayo ku akawunti za NUP baliko abantu babiri Bobi Wine na Babi n'Enyanzi taliiko njagala ono omwami mutegeeze ekyakimanye bw'abeera nga abadde takimanyi ekyakitegeere Babi Kyagulanyi yafulumya ssente ku akawunti Junior sitera kikola kino kankikole ngenda saba busabi Mezaya kyatuleetere proof Mezaya ekyayogera kituufu naawe kitukaana n'abantu abatenda kye bamanyi gwe Mezaya wangi waliwo kyenjagala okubuuza waliwo omuwala omu ku gwe nasanga eka mwokyo mundi gwe nasembayo kugendayo ekintu ekyannuma omuwala omunene omweru omunyarwanda yoyo gwe bayita Brenda oyogedde kati ate tunaateesanga naawe adda ku Babi Kyagulanyi omulundi gwakubiri oyo omuwala bamuleeta tuva mu kalulu ne bamuwa ekifo awo nga kumbi obwa sekuritale bonna yabukulira awo naye ate njagala nsomese dictator omuwala oyo asasulwa paliamenti ya Uganda era ali ku payroll Junior ebiwandiiko byonna ebya parliament tusobola obifuna ngenda kubinoonya enkya nzija nabyo njagala obeta tobimanyina kulumanya naawe no tusobola nyinza okuba sibimanyi nyinza okuba kusomese kale sirika kusomese buli kintu katono sobola kumanya boys yaddako nkya ngenda kujja ne proof kubanga information za government amusomesemu katono nyoka more information kwekyo NUP nga bwe yannyonnyola nga bagibuuza kwekyo Ssenyonyi kennyini nga yabyogera baleeta bafuutu soja babiri mu kifo ekyo eyasooka yali talina bitabo owookubiri yalina omusango guno gwe babakwatako ekalangala nga gukyali under query nga tegunnaggwa nga tayinza ku assuminga government office ne balyoka baleeta muganda wa Babi ate alina nziro n'ayitawo buyisi kayitodda ku byakunoonyeza oba tomanyi kkiriza osome ekyo ekintu kyegamba Ssenyonyi ye yakinnyonnyola nga bamubuuza lwaki temwawa abafuutu soja omukisa abaana b'abalala Ssenyonyi n'akinnyonnyola bw'ati ssemu muganda wa Babi ye secretary wa leader of opposition mu parliament ku myaka gyo wakijjalabika bubi nnyo ng'olimba by'otamanyi Godfather oli musajja mu kiwulirangako leka kulimba tolimba no dictator mwami dictator linda mukatono dictator sebo badde nsaboddeyo okola research ku kyeboogedde oyinza okusanga nga kituufu kubanga leka tukuwa olw'enkya naawe ogende kuba information ya parliament ebeerayo is public information ebaayo yonna nange kyensa yes tujja kukomawo enkya wano nga mwenna ekyo kati tukireke Kasawo boys gyali oba taliiwo yagenze nzire wa Godfather Kasawo boys wanjisewo kangati nze ngenda kuteezaamu Mr. Mizaya twagala nnyo ffe abavubuka kuba ekituufu Godfather ne Eddie Mizaya muyinza okuba mutuzaala abasinga abali wano n'abali mu comment section naye twagala nnyo Godfather oli muntu mukulu njagala owulira enjogera yange omanye tugambye muyinza okuba mutuzaala wuliriza mwe mwennyini mwebwe muli basajja baganda taata wange kale oyinza okuba otegeera mangu nga bakunyonyoledde akabanga kati ekyo kiina njawulo kino ekyenjogedde Eddie Mizaya gwe kennyini si gwe mulundi ogusose okulayira ng'ogamba nti nze Bobi Wine simuwagira era sigenda muwagira naye njogera ebituufu oba ebikyamu ebimubaako katugova n'ogamba nti nze ndi musajja muganda Eddie Mizaya siwagira Bobi Wine ng'ate gw'omu wagenda ku kitebe ne bakugobayo era n'otaba mu mativu wakula live nga 120 njagala Eddie Mutwa ajja neetondere njagala Bobi Wine akole agire ajja neetondere ate kali machiwa police nkugenda nti abaana bagenda bavumamu abasajja abakulu mugende batuvumidde bwereere gwe kennyini omusajja omukulu
ogambye mbuze nagenda mu group nga ngenze mu vibe bali bagli mu byakukyusa gwanga mbuze nali mu vibe akatebe mu parliament mwami Kasawo yasewo mpasa tulita osajja weda boogera nga tusirise muleke Kasawo amaleyo points ze kakati omuntu abeeranga mu byaddala gwe ng'oli mu vibe ate n'ovaayo n'okuba ogamba byakola tobimatira era tomuwagira ate agenda kugwa ate gy'oyomba gwe kennyini Godfather lwagwa abantu tebakootinze obadde ng'okuma omuliro mu bantu mbuze era senga mbadde nze munyiza okutega emmotoka n'enjokya nyinza otega ne mukuba amayinja okitegeera imagine gwe ku myaka gyo wobadde oyogera ng'ogamba nti Bobi Wine bamusonyiye okitegeera n'ogamba mbu era obaggwe era awasa bumission yawo n'ogamba mwe mbakubirawo mwe ne kulumbe naye nga tukimanyi mu abasajja abakulu soka we muting Godfather bino si byakayana tetulina buzibu bwe tusanze mu Uganda ng'abasajja abakulu kuba mu abasinze okubeerera ddala ababi oyo tamale mirundi Junior mwana muto naye kale ye tusobola okukiza biki byayogera kuba ye wabeera ku live zagamba Bobi Wine yankubidde naye namu blocking asagala kumanya kitegeeza tamuwagira n'okumublocking akola ki nate gwe omusajja omukulu gamba simuwagira ate atandise okuseretuka oba afunyemu obuzibu ate ove n'okaaba ate kati okoze bwoti ate kati ogobye ab'ebitiibwa bino tebikyali bya kitiibwa edimiza tokyasobola genda ku gundi ku Arua Park ku State Square ogobagane n'abatembeyi nti otunda migugu okitegeera kati omwana atunda engoye wali e Kampala ali mu kuyiriba ajja vaayo ayogera ekimuluma naye kati gwe olwokuba tokyasobola kakkana oyogera ekituufu tukulabire edimiza ekituufu Kasawo kankubuuze nga tonavaawo buuza sebo omuzinyi omulungi ennyo gwe batenda nti azina bw'agenda ku siteegi ye yeekubira eŋŋoma nedda sebo ye yeekakasa nti nze nsinze ne yeewa makisi nedda sebo yategeka empaka ne siteegi yagiteekawo nedda sebo kati Bobi Wine ye muzinyi bano ye banaabula tagenda kufuna waazinira mukakasa nti muzinyi kyembadde nkugamba kati gwe toyagala tukuzinireko oba toyagala tukubire engalo oba bagamba nti emyaka gyo okwesimbawo abali bonna obagoba kyentegeeza Bobi Wine mu mugambe bw'aba muzinyi azine abakuba engalo abaleke ab'endulu abaleke waliwo abagenda okukasuka obukasusa ettaka essanyu libayitiridde waliwo bajuniya abagenda okujja nga bo basinika businisi mannyo nga talina kirala aseka okuva ku makya mpaka ekiro kali Bobi Wine bw'anaaba yayagala bategeera nga ye bokka bokka tagenda kufuna ultimatum yo azinira Godfather Junior ngamaliriza Junior ngamaliriza Godfather sirika malirize ngamaliriza Junior ngenda kuwulira ebyaleta Bobi Wine ebyaleta Bobi Wine ngalabe nti enguzi nnyingi ebyaleta Bobi Wine ngalabe okunyigirizibwa kungi tagenda kutunulira Godfather oli mukwano gw'enguzi obukadde 8 Bobi Wine yabuteeka abo abakayanira enguzi oyina proof ku ekyo Godfather weri ne bwogenda ku internet nawe nokiteekamu yaweewa obukadde 8 ku buli muntu ogwafiira mu struggle kye yakola kugula buveera bwa sukaali na migaati n'agenda abalambulako gye ewaabwe gye baabaziika kituufu oyina personal vendetta gwe kati nkulabe pamuleka ayogere mu budde bwange Godfather ayogera General waji mukwano mu dakiika 2 sebo mbalamusiza Godfather nkulamusiza munnange naye temukayana kubanga fenna okay Kyagulanyi nga ye sentamu president w'ekibiina kya Nuupu fenna taimweyo n'abasinga tugenze tukyuka bukyusa olw'ebigambo bye n'endowooza ye naye abasinga obungi fenna twali tumuwagidde mu kusooka tumanyi agira tukolera kitwagala okitegedde taimweno bwe tutandika okuba Kyagulanyi tumukube ng'omwana gwe wali obaddeko okola yeewaka n'omugoba olw'okwonooneka ne bw'oba omugobye olina okutuukaka ne weefumitiriza lyakozeeko ne ku birungi nabo babyogerako Kyagulanyi taimweno eriwo nga yo
agenze naye alaba ebikyamu byagizaakola tosobola kulimba abantu nti President Museveni tagenda kufuga wadde wiiki n'ogamba abantu Omumerika wuuyo emmeri nejjange ejjiddeko mu motoka yo abantu ne babeera nga bakyali naawe okitegedde nange nali mpagira Kyagulanyi ng'era nze asooka ku kalala nze omu ku basooka mu Ndeeba wano nga bw'obuuza n'asinga General Kasasiro ye nnamba emu ne omukulu ebirowoozo byange asooka n'ebiteeka ebbali Junior nzikiriza mbuuze General Kasasiro kinakyongerezeeko ku byayogera mbuuza in a reference of Bobi Wine's interview esembyeyo ku Simba nga yeewakana buli kye yayogera wabiwulira Sebo mbaddeko n'agamba sibagamba nga ko ngenda kujjako Museveni saabagamba ko munzize kukyusa ggwanga nze najja nteekewo entandikwa simanya bituti tewabiwulira byonna nga byewakana kati sookoleke malirize kuba mampade dakika 2 ngende mbere mukamuli mbere nga mpuliriza Mr. President Kyagulanyi president waffe omulungi yatugamba nti mwewandiise mufune nanga muntu sibalimba jajja mukyale nanga muntu yali yabula nenagoba kunanga muntu yajja mukyala yamalako n'emitwalo 5 terenjifune adde mwalonde Kyagulanyi omwami oyo tumuwa obwesigwa nga ffe nange nali wanopulukulwe nondera mu Ndeeba wano ku Pikoko wano mu Ndeeba wana mwanje wasikire mamba awo wenondera ku Big Ways naye nalonda akapapula n'entonyeza wakati ng'ensi n'ekuba n'enduulu nga nonda Mr. Kyagulanyi center mu president talimu yakakati bonna mala okumanya nti omusajja otayagaliza simanya ate gwe atunda ebinyobwa bwe wala nanze akola mu banka wala otya oli abajja ebinu na misekuzo bye byange